kati mikwano gyo gikugumya enyindo omala gatambulirawo omanyi mikwano giwaga nga nawe okungujja n'ennyindo yo mu kibuga nga bw'owuuta okisigeni w'omu Kampala. Waliwo akaseera ebibuuzo bye twalibuuzizza Mukama Katonda naye biyinza otwokesa omuliro naye nga weekakaba n'omubuuza Mukama eyo feesi gwe wagitonda oba wamala okugibumba n'ogyanika obwana ne bugizannyiramu. Baba tebagenda kutooca kaliraawo kubanga kifeesi biringa nga bino ebisiibwamu. Katonda tasobola kukuwa nnyindo nnene, akuwa amaaso amanene, akuwa amatu amanene, akuwa effeesi ennene, ate akumma obwongo era tumunenye katugume n'obwo bwe yakuwa naye era obeeramu n'akeebuuza n'ogaase nga kale baatoolatoolako ku bino obwongo wali ne babugattawo ne bujjula kubanga weerabisizza nnyo kikaziggwe. Mama wa Gravity tubadde tumumanyi ffenna, twawalabula mutabani we naye teyavaamu kigambo n'ekimu gye tuli. Tulina bamama be tumanyi nga mama wa Kamiliyo nga bw'aba yavuddevuddeyo dda, naye mukazi wattu yali hambo nnyo. Akabanga konna ke tumulabidde mukazi wattu ali ati. Bw'afa n'owandika rest in peace oba tokoze ensobi. Bino mutabani we yabitukola si maama we. Kitegedde? Kati akongo akatonotono ako koyina gezaako kakozesa bulungi kubanga wonna okajaajamya nako ne kakugwako weppa. Ate nga ndaba otandise obujaajamya kiyindo kati gwe malaaya omusiwa tategeera mbadde njagala weewummuzeko gwe wambizi simanyi otukwe bayita lipu simanyi pibiki simanyi leyipi kabizi kampanama nja kukusabula gwe mbizi gwe mbadde njagala weewummuzeeko odde mu pulogulaamu zo z'olina okutambuza wabanga waliwo yakuwadde sente osobola okubeera ng'oyisaawo ebintu byo nti oyisa mu ngero ate nga tomanyi ngero wabula osirwala busirwa oginika buginisi nja kukuyira kamulali mu mbugo nja kukuyira kamulali mu mbugo muganda wange wampanama nja kukuyira kamulali mu mbugo gwe malaaya weewummuzeeko weetereeze bwino kumeza bamukubulira bubulizi nja kukusabula gwe wambizi nja kukuteeka mu stage mwolina okugwa atunulanga ebyawongo asirwala weewummuze wali kamera oyina okwogererawo nze nali mmanyirwa ebyo okuba naaga amayinda aganene nti munnange wafuna ekyobugagga ky'amagezi naye ekyaleeta amayindo kyaleeta bussiru. Nze I don't argue with nze sikkanya na opposition parties ziri mu Uganda naye olw'okuba nti njagala president aliko tesobola mugeraageranya Katonda. Lw'ebyo olabika olina empalana Katonda olina obusungu Katonda. Katonda wabanga yakuggyako omusajja n'amuwa omulala tewali mulungi gy'ali. Tosobola kwebaka na musajja mu nnyumba naaga amayinda aganene. Ekisooka wali obba empewo y'Abindeeba mu kisenge. Musajja tassa ebiyindo byo binene onyize ebiyindo we bitajja ne makago obinyizemu obijje makago obinyiga bbali. Ebyo ebiyindo byali biyina koma makago. Omusajja lwaki yanoba lwa butassa. Tosobola kwata eyo generator ya biyindo n'ogiteeka mu room. N'osula n'omusajja omusajja aziira buli kiseera kwe kugenda ewa Kasalini kusaasira. Ono mukazi nze yansobera alowooza ategeera alowooza ye buli kimu alowooza abimanyi byonna ebiri mu nsi. Lweyipi mbadde ndowooza nti okuzannyira Katonda wandizannyidde ku gayindo gaaga gakulinganga payipe ezikulukusa bbiwa ekiruddu. Empewo gy'ossa tekumala n'ey'Abindeeba ogitutte gye yandibadde assa n'adduka mu bufumbo kale ate otandise kubakira Katonda. Kino kikazi kyabaki ate gwe mukazi gwe era nakulaba olina olugezigezi mujjukire ekisiibo kiri ekyaggwa
kino ekikazi kyagenda ne kikwata kasipasio ne kiteekamu obugaatigaati obundazi ne kigenda mu muzikiti ne kirinnyisa engatto mu muzikiti. Mukyala rape oli mukyala Muganda naye mu Buganda omuntu bw'afa oba bw'afiirwa ne batuba tulina entalo mmeka tusooka ntuziteeka ebbali ne tujja tusooka tukwasaganya ekizibu ky'okufiirwa kuba tekimanya nnyumba mbi. Naye ntingire ku peji yange tubalete tuwogera luli mukakati lwaki nkwagala nnyo mu bufu. You understand? Gwe kennyini ekikubeeza ku TV sikimanyi kubanga simanyi omutwe weetisse gugwo oba gwamugjawo. Rape omutwe weetisse gugwo oba gwamugjawo. Ogambye nti gravity omutujju kyaliwo nti ye naye mumaze ebbanga temwogera okitegeera era ne bwe yafiiriddwa wali tosobola kukwata kifaananyi kyamamu okiteeka ku page okumupostinga ate ng'ogambye nti kyaliwo nova n'ogamba nti wagenze ku page gye yapostinze n'oteekawo nti kitalo nnyo kati awe nkubuliza omutwe obadde na gwamujja ogwadde okozesa obadde okozesa mutwe gwo kyekisookera ddala olw'ensonga kasita ogenda ku posti y'omuntu n'okomentinga ekikututteyo okumusaasira ekyo bayita humanity akakakututteyo okuteekako comment ku peegi y'oli wadde tewatadde ku peegi yo kye tuyita humanity okupostinga mu magravity ng'ate balina grudges yabadde ensobi gabeera makwekansaamu gwalina amakwekansaamu lwaki ogambye kusookera ddi gravity kyaliwo naye wagambye tosobola mupostinga ku page yo kubanga you've taken long without having conversation with him ekyo nakyo kikyamu. Mukyala rape njala nziremu nkusomesa ekirala omuntu nga mukulembeze gwe toli mukulembeze okyakozesebwa omukulembeze taba na ludda wabaawo ekizibu omusikazi gwe wabbako bbaawe ono Bindeeba oli omunene yalinga ng'eggombolola y'emakindi n'omubbako bbaawe n'omutwala omukazi n'akaaba agajjulujjulu n'atuuka n'okusala weight nga gw'olye n'owemasaga ng'eggongola esiba akabugo oli mu good life olina ekiseera wagambira nti gwe tolina buzibu ne baleeta abaana bamugjawo ne babeera ewuwo si bwagamba maama kati enjawulo y'omukyalo oli okuba nga tomwagala gwewabbako omusajja n'abaana bo baleeta ewuwo ku mutima gw'olina wali tosobola kutta baana abo kubanga bw'oba omukazi w'omuggyako bbaawe kitegeeza mwalina olutalo ate nga yeti yalina olutalo naawe kati bwe wali osaba abaana be wali obasabira mu kategori ki ekyo tuyita obufere obwekusifu abaana bamujja oli gwewabbako bbaawe wali obasaba balabirirangaani ng'ogambye nti omuntu omu olinako grudges toyagala kumanya kimufaako bwe muba mwogera ebigambo bino ebiseera ebisinga mwegendereze nnyo nga muliko TV. Rape muganda wange abenge nga tutera okuba nga tutegeera gw'obadde ki di President Kyagulanyi lwe yakugamba nti ali mu lutawo ne gravity omutujju oba olw'okuba olaba gravity amulumba buli kaseera n'amukyokooza n'atuuka n'okugenda ku beach ye tyatutte obusawo bwa sementi bazimbeko eddwaliro ly'ataagula. Gravity olutalo alulimu yekka wali owulidde kigambo ki President waffe kyali azzizza gravity kuba akimanyi naye nti oba oli awo gravity akola mulimu gwe akimanyi nti President Kyagulanyi mulimu kyobola nti we yakikola yadde eri ne bamuwa ebbaasa ono ali ku nsonga za ggwanga ate mukulembeze alina standing by example n'ekirala tali mu lutalo oba tabadde mu lutalo na mugenzi maama wa gravity ate alina humanity naye akimanyi ekiyitibwa okufiirwa omuzadde naddala nga talwadde. Muganda wange tereera amasannyalaze g'okwatako gajja kwokya.